Omulabi wange omulungi osiibyeyo otya munnange goyinza okubanga osiibye bulungi naye nze sisiibye bulungi olunaku olwaleero ate era oyinza okwewuunya nti Queen Mother olunaku lwaleero ate nga sho agitaddeyo ku lunaku lwatateekayo tetugamba ateekayo buli lwakusatu ku ssaawa 5 munnange eriyo bitalaze era nga mu kaseera kano nzize okubika omukyala Najjita Fatuma omukyala yajja ayitaaga obuyambi obw'omufaliso n'engoye ne muba bamutima mulungi ne mubimuwa era yafudde asanyuse ekyo nkimanyi abadde musanyufu kuba kye yali ayagala abadde akifunye yadde mukama tasobodde muwa bbanga ddene nze okubabikira mu butongole nti omukyala oyo afudde era abantu badde bampa ssente ze nga tugenda omukolera bizinesi mikwano akasente ako temuddamu kasindika temunkema temuddamu kampa pozi nga tugamba nti tugenda kubanga tuziwa abaana bamulekwa balese abaana abo bato ndadde nabagamba sijja balaga kuba okuleka omulenzi yavayo najja ku lwa maama mu pulogulaamu yaffe eyali ey'okusatu ku mukyala Fatuma obanga mwaziraba omwana omuwala naganda omulaga yes naye ngaomwana owa myaka 11 era akyali mu primary asoma kujjako ng'ogambye nti oyagadde kubagiza then ekyo kiri okay naye nga mukyala Fatuma mukama amujje ku maaso bankubidde essimu nga bali mulago nga tebana na ssente zijjayo bode naye nga ndi wala nnyo nga sisobola kubatuukako nkubye essimu olunaku olwajjo lwe baziise no nkubye essimu nga bagenda kuziika enkeera essimu ezo nga teziriiko bufunze mbadde nze babikira mukyalo oyo n'okubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala byonna bye mwakola okulaba nti omukyalo oyo afudde musanyufu neneebaza ttemu gye nkola naye Uthman Sempeebwa bannange ombeeredde mulungi omanyi nti kyandinnomya ate nenkuddiza omusango nti nakugamba tushutinga omukyala n'ogaana naye omukyala we yajja omwami ono yasituka nakwata kamera ne tumushutinga mukama n'atweraba akisa ne tuta puroguramu zali zirina okuba nga zisooka ne tugamba katumulage kyali tulumye ffenna nti yajja ne tamuwa budde yajja twalikodinga ebintu ne tulwawo okubiraga naye tubadde naye omwezi gubadde gumu gwokka bwe guti naye mukama yatuwa ekisa nesobola okuba nga tulaga ebintu bye singa twagitereka puroguramu ye bali jazanyabanga mu mwezi gw'omunaana oba mu gw'omwenda naye mukama yatuyamba puroguramu eyo ne tugamba katugirage olw'obwetaavu obwaliwo n'embeera gye yalimu mukyala Fatuma neneebaze nnyo omwami eyamubudamya abalaba sho nja kuzza ku maloboozi ge katini yatugamba famire yamuvaamu nga amaze okufuna obulwadde n'obumututte naye omwami ono mwami Twaha nkwebaza mukwano nja kwetaaga n'okukyalirako yamubudamya n'agamba ngenda kubeera naawe omwami ono yatugamba alinako akakwate katini ku mwami we eyali yafa nga buli muntu amuvuddemu n'amuwa ew'okusula n'abanga amuwa n'emmere ngenda kwebaza weebale nnyo weebalire ddala mwami Twaha nesitamanya abantu bano abaasekanga be yatugambako nti bamusekerera nti kalwadde kali mu nnyumba kagenda kufa simanyi ba mu kaseera kano mmwe muli basanyufu ekyo mukama yamanyi nammwe kuba naye teyayagala bulwadde kujja mwamusekereranga naye kyamuyisanga bubi okusala omusango sobola gubasalira wabula Katonda yamanyi kyasobola okubanga abasasulamu kasimanyi eba mwami Twaha yazisa omukyalo ono ngezezaako nnyo nga bwensobola ndabe nti mbafuna amasimu gennina tujjukire nti alina ssimu ena ya mukwano gwe ekyo gyadde bagambe gye balaga wabadde wala nnyo ne mbagamba ajja bakubeera nga tuuse e Kampala mbeegatteko wabula amasimu tegaliiko nemba nga ndi staaka wabula simanyi oba yaziikiddwa ku ewoono omwami yagamba nti ajja kumuziika oba famire yazzeemu nemusaba emutwale ebyo byonna nja kuba nga mbifindinga out manye ki ekituufu ekiriwo naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala olwafuna omufaliso yagwala mu compound yaffe wano n'agwebakako neyeebakira nno ddala otulo kuba nalaba ntosobola tambula ate obudde bwali buzibye nenfuna driver abeere nga amunziriza ewaka naye yeebaka otulo n'agamba
mponye Aisha okuddamu okuba nga akola ki nga nsindika. Tujjukire nti yagamba Aisha muwala we yalinga bibaka kumufaliso gwe gumu ate nga mutono naye nga amunyigiriza n'afuna ogugwe nga munene gwe nga munene gwe twamugulira n'agamba ngenda kwebaka nga ziwe nga sina muntu anyigiriza naye omufaliso ogwo tagwebazeeko yadde okumala weeks 2 teziweze nga at least kye yali ayagala yakifuna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannange, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Simanyi kyennyinza bbawa naye nsubire nze naawe tuli basanyufu ku ekyo kye twamukolera. Sina kyensobola musasula okusingako awo okuleka ngenda muyingiza mu kitabo kyewaffe ekyabafu tubeere nga tumusabira buli tunaabiranga n'edduwa. Naawe oli waddemu kubanga omusabira oba omweyingiza mu bitabo byewammwe kuba abasiraamu tusabira abafu bonna. Nga bwe mbagambye nti omukyalo ono atuuse wano nga mumulaba mukyala mukosefu era mukujja azze n'omwana omwana yankimye mu ofiisi yange ne baŋŋamba maama akuyita ne ŋŋamba maama mpita maama ki nga sibadde na program na muntu kujja nti aŋŋamba maama mpita nobeerawo abakozi abalala baze ne baŋŋamba era waliyo omukyala akwagala nga mukyala ki paka wenzikiridde neze nendaba omukyala nga omukyala emutuuseeko anabye nnyonnyonnyodde n'empulira nga saagaana ayogere nnyo ne mugamba komaawo oli ready tukole nga sobola mugamba nti ddayo tukole appointment ojja kudda mu butuufu mbadde sobola musindika kuddayo nga nina kukimaliriza nga sindagenda mu maaso ngenda kusaba kuba alabika yitaga ku kyokunywa. Ngenda kusaba kamera pasoni wange oba omukyalo oyo kwa bebi kantumira omulimu ssente amufune wali eri ku kyokunywa minati maidi omunya oba ona wadda mu mbeera tugulira akawunga ekyokwambala n'engatto. kati omwami oyo we yafa kuba alaba ayagala ategeere bulungi yamiranga eddagala nga taŋŋamba omwami yafa buno obulwadde yamira eddagala nga nange nina mmira kati wategeera ddi nandwala yamala kufa n'olyoka otegeera oba yagenda okufa nga wategeera bwe yafa landiroodi wange sente zibampa mu babugo yajja naze ne Kampala oba yali amubanja mu kazigo nagenda okudda nga manyise ngenda okulya n'okulabirira abaana bange kuba bambuzanga eri mukyalo sente z'amabugo ezavudde Kampala kuba bangamba sirika ngenda okutuuka eno bwazongerezaako omwana we Makere ate nantabukira nankuba mu nju netandika otetenkanya nenfunakayo landiroodi eyagenda nga mperekedde omusajja afuddeko kyazanga naye sente yazikozesa teyampadde 10 nenkomawo nentambuzanga ebigere bagenda mu Lufula Kaleerwe mu Lugo nga nkola mu hoteri ne bampa 5 nensobola okuleetera abaana bange kati Ibula akoze anti obadde okyaŋŋamba wategeera ng'omwami amaze okufa sente z'amabugo manyi ogenda tutandikamu birala ntandikwa nedda landiroodi yazirya nangoba mu nju kayitawo omwezi gumu nanneefuulira naŋŋamba bbange afudde amubanja wagenda mu ddwaliro eddagala olinywa nywera kwa live afunye tujja kumuzza tubeere nga tukola ki tukimukwasa tulabe engeri tugenda otutandika nakyo wabula tugambye obuzibu ngoye wa kusula na kyakunywa. Aisha njagala tugume tukole programu eno ewokusula nina ewokusula ayina kubanga oli tapangisa nagamba webake kyekwagaddeko oyogera amazima wakubuuza ne ku mwana lwaki omwana tali kusomera ku lunaku olwaleero andeese nabalabi bakitegeere andeese wano mbadde siina maanyi gatuuka kituufu naye ngaomwana amwelekedde wa myaka muto ali mu pitiri agenze mukyakuna ali mukyakuna somera ku Nuludiini sisobola kumulaga omwana sijja kumulaga naye ngabambi mwana muto ddala kakati abalabi baffe bajja kutuwa obuyambi bonna basobodde okutuwa era ogenda paka owula bakuwe
kati ebyabaana twogera ku baana abo ng'omuzadde wenna obulumi obulina engeri gye budda mbadde nsaba abaana tubalekere mulala yagwakabalaza yabika omutima kwega bonna enfa gye baafa tebaalwala oli ajja muliro ono yagwa kabalaza n'ayabika abaana balamu abaana balamu bano balamu nzezekadde bulwadde amiina ekyo kirungi kasa bakulabirira ogambye omulenzi akola kikati ye gende nakawa ayina ensawo z'obutungulu n'amulonderamu bino biba bivunze n'abimugiramu n'amusasula yalonda butungulu najjamu obuvunze yatuula P7 n'agamba mama ndeka ngende nkunoonyeza ekyokunywa tokaabano programu yinza otulema kakati ono ongambye waliwo amuweerera hajati banenga tweyanziza hajati yamusangawo omwana gambye baali eyo nagira mukazi nangamba weetaaga ki mugamba ekituufu kyo neetaaga buyambi bwa mwana wakusoma ono oluusi nakookulya abaana bange ibula abadde weraba nga mutuufu ng'agenda yamufunirako okulya nga ndeetera mukyala Fatima olina emyaka emeka nze ina 3 kyali mwana muto 3 kati obuzibu nabonanye mukama yayamba hajati yagamba hajati oyo abeerawa abeera kibuli abeera kibuli yagamba ajja kumuweerera kasaba nga alina empisa kikulu nnyo empisa kintu kikulu era nawe yongera mugamba kuba na mpisa ala wano abansoboseza nemba n'obulamu jakuba kirungi ekirungi ogambye onywa eddagala ate ekirungi olubuzi nawe tukola abantu kansoling tuziwa abantu teweraliikirira nnyo sigwa osoose ate sigwa asembyeyo ate situwabufuna nti oyagala oluusi oyagala oli eyo yeyakulya kasabaako obuteko nenga tolina akasente kagula akanyama ako obuteko mwebaguta kanyama eddagala lino lingi okya naye kaakati nze mbadde ndowoozezaamu leeta nze mbadde ndowoozezza sokonyeko twogere mukongo okyali ku Star TV omulabi wange omulungi omukyalo ono atugambye abeera wonabulya ng'ayagala okuwuuta kasupu kakanyama naye nga akanyama takayina ate ebijanjaalo omusawo yabimugaana naye kaakati nze ŋŋamba okusonda ku z'engoye zino oba tusondera engoye kuba abalabi bagenda tuwa abalabi baffe bano balungi eri abantu abalina engoye ezo nga eyo nga zamulekawo eri omuntu alina engoye ezo nga lulamu bulungi naye ng'alukooye z'engoye ze twetaaga kubanga tuwa omukyalo ono nze mbadde n'ekiteeso woobeera ogambye tumupangisa tusobola otekawo ko kadaala ne tuba nga tukola kuba abantu bano tebajja tutuwanga buli lunaku omuliro gwankola bubi wali ofumba mu woteeri nalisiika chipusi nina n'ebikola byange byamuoga awenzize ntandikirize negwa kwansi siika muwogo bamanyidde wali bampadde akafu waliwo omukyala ampadde akafu ate negwa ku ttaka amaanyi kyaleka nti okunywa ddala okunywa kulabika kutono omunguzi ajja nankuba kati anti nze mbadde njagala tuyiyeyo ekintu ng'osobola okukikolera ewaka bayitawo era tebajja tuwanga buli lunaku bano abalabi baffe bayitawo ewaka abayitawo basobola okugula kati notadda ku bya sigiri kuba omuliro gwo gujja kukola bubi nga wagambye nti gwakubaka mu nguluze n'ogwa ate chipusi olina kubanga oyimiridde ebiseera ebisinga kati nze mbadde nteesa bwe tukolayo omudaala gw'ennyaanya butungulu ovakado biki ebyo abantu bwe bagulagula buli lunaku n'omudaala nagukola n'omudaala nagukola nga ndaba nnyaanya bwe ntaddewo nga bufunda stressinga erinnya
nina omudaala mu katale nagukola nakola sente nakola omudaala gwange n'ebiwandiiko ebiriyo byange. Olina omudaala mu katale? Nagukola nga nzize eno njiyiza abaana bange. Kati lwaki waguvaamu omudaala? Nga sisobola. Anti kati ogw'omu katale tuguleke tuteeke wano ewaka kuba ebyo ebintu byo babigula n'oba otadde kabalazaawo. Nega nina omudaala kati ono omwana omulenzi nate kitulungi ono omulenzi omukulu. Omudaala senga tuyina kapito senga mama odekera omudaala guli nenkola agasente nga nkuleetera. Oba si kyo omulenzi n'akola? Nagukola nenteekako bipulaayi nga bw'omanyi. Nsaba oyo kyeyamaani w'omukatale. Omulabi wange omulungi nze okulaba okwange kwendabye ku mukyalo ono kuba n'amaanyi agakola gwe ddala matono. Kituufu atugambye yeetaaga omufaliso yeetaaga n'ebyokwambala kuba ze nnyo nga ŋŋamba ebyokwambala talina naye mbadde njagala yetayambala ngoye nnyimpi mukyala musiraamu ayambala ngoye empanvu. Mbadde nteesa tusundayo emitwalo neegaba ameka? Omudaala gukola mudda okudda gutaga sente nga meka? Simanyi. Tomanyi? Agenda kawa nensuubulayo. Tulina okukkiriza nze naawe ayinza okuba nga tali bulungi psychologically antegedde ndowooza oba ontegedde bulungi aleka tali bulungi muntu wakukwasaganya kuba olaba ebintu ebimu tubyogera tubigatta bugasi naye engeri gye kiri nti eby'omudaala mutabani we atugambye agenda mu katale nakawa n'alondera abantu obutungulu n'ajjamu obuvundu ne bamusasula. Kati omwana ono tuba nga twogedde naye kuba maama amadde mmanyi asobola okukolera ewaka waali nti twekaawa akabanda tuteekeko ennyaanya n'obutungulu nti era oyinza okwebaka bakasoma ne bajja ate nga tosobola. Kati omutabani ono ogambye asobola okukola ne tuteeka sente ne tuwa omutabani oba tufunyeyo emitwalo gyaffe ameka zonna sente zonna ezibawo zitandika ennyaanya nezita mitwalo 5 paka ku 10 tusobola otandika zonna ze tunaba tufunyeewo tuyambe omukyalo ono aleme kufa nga alina ennaku nnene nnyo ku mutima. Ono atugambye omwami w'okufa ye teyamanya nti omwami ki nti mulwadde yabumanya nga omwami teyamugamba ye yamiranga eddagala nga ye tamugambye. Ekirungi we yategeera ekintu ekyo neyeewaayo n'agenda mu ddwaliro era eddagala alinywera mu Queen Mother, save a soul. Queen Mother, save a soul. Nakapiira ekikulu kyolina okumanya olina kuba mugumu. Bw'obeera omugumu n'oba ne Katonda akola ki? Akubeezawo n'akuwangaaza. Tulaba abantu bangi nnyo abawangadde n'obulwadde myaka 5 myaka 6 myaka 7 ng'omuntu alina obulwadde bukasita okkiriza ekirungi omera bulungi eddagala lyo n'okkiriza nti ngenda kukola abantu bangi ensi nejjudde abantu abalwadde okitegeere. Tugenda kwongera okuba nga twogeramu counseling and guidance mu Save So tugiwa abantu kuba toweekubagiza kyekisooka. Omutima mbeera nguvuunika saagala kutuula kuweza tusekendi guba gunkuba. Mbeera mu nnyumba nga ngalamidde mu nyumba nga ngalamidde kafalisoka kubanga oluusi seminti eyo mba mwagala seminti mwagala oyo anzikakkanya wano. Ate seminti wenna mwemanyiiza nnyo kwate seminti wenomba kakenya ate naye si mulungi okuyingiramu olusuka nga ngenda wali ku seminti nga nevuunika nti oba nga bampa kapiro nga nteekawo wenti nga wegukendeera nentuula neebaka. Naye kaseminti kabeerako nnyo kubeera ate wozze kulabya ate ogenze neebaka wali mu kasana n'oŋŋamba empero ebadde ate ekufoowa nyingi bonna ebisse. Kakati oba famire yo tolinayo ku baganda bo? Ayo famire bireke bimanyi ebimu bya famire biba siina nze sente emunaku nsobola okuteesa bireke.
famire yange yeeyo baana bo be famire yo mpozi n'asuza omunaku tateesa mu famire bifo nga tonnaba kulwala oba nga tonnabeera mu mbeera gy'olimu wali era toteesa nali nteesa baali banjagala bali bakwagala nnyo bali Kampala bali mu kyalo mange gyali muleke ebya famire aŋŋambye tubireke naye nga go ge mazima si ku ye yokka ku famire endala eziri eyo bambi abantu abasinga era tibagamba omunaku tayagalwa mu famire naye kino ekintu kiba kibi ate omuntu ng'afunye obuzibu nga buno tuba tulina ate okumukwatirako ennyo tuba tulina ate okumwagala ennyo abantu bano bawangaalira ddala yansuubiza ajja kunziika alawa n'abantu tte takaye tutakalye alinze mufu nedda ono yagamba Allah wali bantu tte kuba banzijaja bajanjaba oyambeera naye kulikayo mu ddwaliro nakunoonya wiiki eri nali nkusuubira okuba naawe bakulaye mulago ng'oli bubi pulaye nga bakwatiriddeko naye ng'olina okutuuka mutabani nsanyusa okulaba no puroguramu ya nnaku nayenze munange ngira nensekeramukko kubanga munaaye era ogira n'osekamukko okitegedde ate nange ndi musanyufu kubanga mukyala Fatuma abantu bamubeereddewo ate nga bakyagenda mumubeererawo tuba tukifundikira olwaleero amannya gaffe Matovu Ibula egera nnyo omusajja manya gange nze Matovu Ibula nsanyusa okukulaba Matovu Ibula era okusanga weeraye kulabirira maama kale ate aliwo ku puroguramu yaffe yasooka mukyala Fatuma onda tuwera ku mwana Ibula nagamba alina mutabani we Ibula ebyokusoma yasalawo abikakkanye n'agamba kalabirire maama myaka 13 oba kati gyalina oba bwe yalekerera 13 kati yakuze n'agamba nze kandabirire maama ne mukama mulungi omwana alabiridde maama era omwana ono ensonga emundeeseza nti gwe tugenda oteka mu bizinesi egenda okubanga ebamu akasente akanaguliranga maama obutonda tugamba Ibula agenda n'akola n'agulayo akatonda n'amukamulira mu ccupa n'amuwa n'anywa katwagala bizinesi eneekole era olunaku lwaleero bagambye nze kwebaza nakwongera kuwaayo ekiriwo ssaawa eno omufaliso twagufunye engoye twafunye n'abalala abadde batusuubiza tuwa engoye bakwano nzeeyanzizza engoye ezo onkubira tugenda kubanga tusobola okuzipiikinga tulabe nti tumuwa kuba yetaaga ebyokwambala naye nagambye sijja sooka teekawo mudaala nga talina waakusula ne ŋŋamba akasente akaliwo katusooke tumuguliremu ki tumuguliremu omufaliso kuba omulwadde ate kubanga asula mu bunnyogovu nga nakyo tekinyuma ne nga katusooke tugula omufaliso era tugenda kubanga tugumuwa nga shenu egenda okuggwako muwala obadde obaka ne muwalawo ng'akwebakako n'akumalako emirembe ekimeka era nakubira akasimu wena nigula omufaliso namukubira essimu ne mubuuza ekitanda kyenkana ki obunene kati Aisha tagenda kuddamu kusamba Aisha kati agenda sigala kuguli guno gwe tuleese gugwo sooka weebaza abantu munanga abakugulidde omufaliso bataata bamaama baganda bange era nfunye baganda bange nfunye bakitange nfunye bamama bange neyanzeeke ndabye ekika kyange neyanziza nsiimidde ddala Aisha mukyala Fatuma bw'atyo wabeeyanziza omufaliso gwe mumugulidde tugenda gw'omuwanga shene egenda kubanga eggwa engoye ze mumuwadde bannange mwebale nnyo muzikirize mbeere nga mpisaawo ate ekirango kino mu puroguramu eno olw'ensonga nti mbadde sisobola kubanga nkirindira ebbanga oba okutuusa wiiki ejja puroguramu eno
abajjukira obulungi abaliko ku puroguramu yaffe eya mukyala Fatuma ntuusa okusaasira n'okubika ebintu by'okubika bizibu nnyo. Mu bufunze mbika omukyala ono nti mukwano yatufuddeko mukyala Najjita Fatuma. Abalungi mwenna abali ku sheeno bwe yajja wano ng'asaba obuyambi obw'okuba nti yeetaaga engoye n'omufaliso era ne mukola omutima omulungi ne mubimugulira, omukyala oyo afudde. Kinkoze bubi nnyo okuba nti bambikidde nabadde ndi wala nnyo nga sisobola kujja. Mutabani we omuto mwenna gwe mwalaba ye yambikidde n'angamba, Queen Mother, maama afudde, tuli Mulago naye tetulina transport asobola kuba nti tujjayo bode ye, tusaba tukwasizaako. Kyankubye wala, kyammazeeko amagezi, nfube okulaba nti nkwasaganya family naye omwana essimu ate yavuddeko. Kinkoze bubi kuba nabagambye ngenda kugenda okuziika. Ekyalo yakiŋŋambye nakyo nabadde nakyerabidde. Nsooka okwebaza mwenna abalabye abalungi. Omukyalo ono we yajja omwezi gwali gwakuna, Aisha mukyala Fatuma mmanyidde omwezi gumu, yajja omwezi gwali gwakuna, ennaku zomwe zaali 13 lwe twasikola puroguramu ye eyasooka. Nenziramu nenzijja nga nzize okubeebaza nga mumufundidde akasente okusobola okuba nti afuna omufaliso kweyeebaka n'engoye, ne mmuzza ng'ennaku z'omwezi 27 ng'afuna ebintu bye. Era omukyalo oyo yeebaza nnyo, kyemutaalabako we namuwa omufaliso ogwo yaguteeka ne mu kompawundi yaffe wano n'asooka agwebakako. Olwo nga tulinda emmotoka gye nali ntumizza yali erina okumuvuga okuba nti emuzzaayo awaka. Mukama mulungi, yafa nga kyayayanira akifunye, nsuubira afudde nga musanyufu. Era nsuubira nti Mukama amuteeke mu kifo kyasaanidde okuba nti abeeramu, kuba mukyala musiraamu ng'eddiini agyagala nnyo nnyo nnyo, era nsaba Allah amulamuze kisa. Nange ne neebaza abantu be nkola nabo puroguramu eno, ne neebaza management yaffe nti omukyalo ono we yatuuka olunaku lwe yajja nga wenda banyura mu puroguramu eyasooka tetwalina puroguramu naye Mukama yatussaako ekisa ne tusobola okuba twakola puroguramu eyo nga tadde ku appointment. Era simanyi mutima mwoyo yanjogererako nangamba zanya puroguramu y'omukyalo ono nga bukyali. Singa nnagoberera layini nga we nalina okuzanya puroguramu ezo, omukyalo nadde agenda kufa nga puroguramu ye sigiraze. Naye Mukama yannyamba embeera gye yagiramu nga sisobola mumuteresa puroguramu ye nga sisobola gitereka kugamba nti kanjirinde ezasooka ezanye then yalyoka ajje. Mu butuufu adde agenda kufa nga puroguramu ye sigiraze. Ate kyandinnumye nnyo nnyo nnyo, naye neebaza Allah yansobozesa okuŋŋamba nti zanya puroguramu. Aisha tagenda kuddamu kusamba. Aisha tagenda kuddamu kusamba. Aisha kati agenda sigala ku guli guno gwe tuleese gugwo. Esooka weebaza abantu munanga abakugulidde omufaliso. Bataata, bamaama, baganda bange, era nfunye baganda bange, nfunye bakitange, nfunye bamama bange. Neeyanzeeke ndabye ekika kyange, neeyanzizza nsiimidde ddala. Neebaza Allah yansobozesa okuba nti yanjogererako nemba nga puroguramu ezo nsobodde okuziraga. Mwana wattu kyandinnumye nti omuntu yajja ne mukolako ate nga yali mu bwetaavu nga ye mwabulaba ate ne sitakikola. Ekyo nakyo kyebaliza Katonda nti yakinsobozesa okuba nti nakikola. Naye nga mbeebaza nsaasira abaana abafiiriddwa maama omuto, abaana abato, kuba Aisha abadde mukyala wa myaka 3. Omwana gwalese omulenzi omukulu alina emyaka 15, omuwala wa myaka 11. Bannaye obwamulekwa buluma, nze ndi fresh mulekwa. Omwezi ogujja ngenda kweza mwaka nga mama wange afudde. Naye obulumi obwo obw'okuviirwako maama bubeera bunene, bubeera bw'amaanyi, buluma ate tebugenda. Nze nno mbadde mukyala mukulu, ndi muntu mukulu n'abaana mbalina. Naye nafiirwa maama nga ndaba ngamba nsigadde nani, ngenda kubeerawo ntya, ngenda kukikola ntya, naye ate ne kingumya ne ngamba atukuzizza.
mama wange yalaba ku bazzukulu be naye bano abaana bato nnyo ddala. Abantu abadde bampa ssente za mukyala Aisha nga tusonda okumukolera bizinensi. Bannanga n'omukyala afande omukyala w'ebbombo musirikale w'ebbombo. Buli wiiki yaŋŋamba atekangako omutwalo bamukwano mbadde nsaba akasente ako. Kizibu kyakoga naye nga kyekyo temuddamu kunsindikira ssente nga zigenda kuyamba Aisha omukyala afudde. Mpozzi ng'oli agamba munansonyi wenyera Aisha lyankwata eri omwana ate yankwata nnyo. Yankwata nnyo kuba ate Aisha ye mwana we anti ye maama Aisha kati ate maama ye Fatuma naye ate lya Aisha lyannyingira nnyo mu bwongo ndowooza omwana nali so touched. Mukyala Fatuma mbadde mbasaba mpozzi ng'oli aŋŋambye nti ssente zino ziyambye ku Aisha oba Isma be baana baaleseewo naye ku kya mukyala Fatuma Mukama amujjuludde era ng'agenda kuziikibwa. Yaziikiddwa olunaku lwa jjo olw'okutaano leero lwa mukaaga. Bamikwano mbadde njagala mpiseewo ekirango kino neebaza mwenna era n'abagenzi okumuwerekerako mwebalire ddala. Mukyala Fatuma sina kyamukolera wabula okuba nti nsaba Allah amusonyiwe ebyamusobako era ngenda mumweyingiza mu kitabo kyewaffe ekyabafu mbeere nga tumusabiranga edduwa bwe zinaabanga zibeerangayo. Sina kyensobola mumukolera kisingako awo okuggyako kubanga tusaba Allah abeere nga amuwa Jannah Firdaus. Nyongera okwebaza abantu abadde bankubira amasimu bambi ab'e Dubai mwebali aba Turkey ne Saudi Arabia mwebali nnyo ku lw'omukyalo oyo bambi mukoze omulimu gwa ttendo mwebale nnyo mwebalire ddala era ku lwa bulungi lwa puroguramu eno ntuusa omukisa guno okubategeeza nti universities ezimu zasiima ne institutions ne zigamba kazituwe bursaries okuyita mu Save Our Souls ziyambeko ku baana abatalina busobozi n'abo abalina obusobozi obutonotono nga tulinawo full bursary ne half bursaries ku baana abo abanaabeetaazi. Si baana bokka naawe omuntu omukulu nga weetaaga okuddayo for masters nga weetaaga okuddayo for degree diploma certificate kyonna ky'oba oyagadde ojja kubanga onfuna mbeere nga nzibawa kuba nange tebaziwadde nze baziwadde nziwe abo abali mu bwetaavu. Musobola okunnoonyako mujja kubanga muzifuna. Bursaries zino mujja kubanga muzifuna era nga neebaza nnyo Metropolitan International University ne neebaza aba Nairobi Institute mwebali nnyo mwebalire ddala aba Markland Institute of Business and Management mwebali nnyo mwebalire ddala okubanga musobodde okuba nti mutunula mu baana abeetaaga okubanga basoma babeere nga beeyongerayo mu maaso. Nsooka okwetondera abantu abakuba amasimu nga sho eri ku mpewo. Ebintu bino abamu tetubitegeera bulungi nti eriyo puroguramu lwemba ngikoze nga eri recorded zisinga okuba nga nnyingi. Puroguramu ekwatiddwa essimu ebeera live nti mba mu studio nga wendi mu kaseera ako naye munafunye amasimu nga ku puroguramu eyawedde nga munkubira amasimu inagamba naye ate nga simuwulira waayo nga siraba waakutta essimu onalabika si Queen Mother mukwano mba yenze kuba essimu eriemu era nze ngikwata nti ojja kuba essimu nga mu kaseera kano right now program eno eri recorded naye ogenda kuba essimu olabe nga kuba wookuba oyagala kundaba nti essimu ntadde ku kutu mu kaseera ako mba siri mu studio bamikwano saagala munyiige mba ndi muntu y'omu wemba nkoze program ng'eri live ennamba ebeerawo eya studio era bagisawo nti studio line numbers ezo baziwandiika nga nnene era nga kuliko akagambo studio line eyo gy'oba osobola okubanga okubako. Tokuba kuzina essimu ezibeerawa wansi ne wemba nga ndi live ezo essimu wozikuba nzikwata nate n'ogikuba ezo ennamba ezibeera mu wansi wano mu nga ntono numbers nga ntono era mba sobola kukwata yadde mbeera ndi live lwansonga essimu eba ntono tebeera connected na byuma bya studio. So mbadde nsaba twetegeere bulungi nti olabanga kuliko ekigambo live era program ebeera nga live waka akagambo live n'ennamba ebaako ebeera muganyu kutaganene era kubako ekigambo studio line gy'oba olina okubanga okubako. Abamu mukubira amasimu nga munyiiga onaga Queen Mother naye nze nkubira tonkwata oluusi onkwata shemaze okuggwa ate nga mbadde njagala kuteesa. Bamikwano bw'onkubira ebiteeso ebyo mbifuna
amagezi ago ngafuna era ninawe mbiwandiika ne manya omuntu atuwulidde ki ateesezza atya olw'okuyamba omuntu oyo abazze n'ekizibu ki. Mbadde mbasaba muleme kunyiiga. Nfunye ku ssimu ezinyiize ng'oli agamba nze nkukubi badde njagala nkukubi onkwate nga ndi live ng'oli live. Eprogramu ezimu tezibeera live ng'olunaku lw'olwaleero. Nenneebaza ttemu gye nkola naye Uthman Ssempeebwa bannange ombeeredde mulungi. Omanyi nti kyandinnomya ate nenkuddiza omusango nti nakugamba tushutinga omukyala n'ogaana naye omukyala we yajja omwami ono yasituka nakwata kamera ne tumushutinga. Mukama n'atweraba atisa ne tuta programu zali zirina okuba nga zisooka ne tugamba katumulage. Kyali tulumye ffenna nti yajja ne tamuwabudde, yajja twalikodinga ebintu ne tulwawo okubiiraga naye tubadde naye omwezi gubadde gumu gwokka bwe guti. Naye Mukama yatuwa ekisa ne tusobola okuba nga tulaga ebintu bye. Singa twagitereka programu ye badde jazanyabanga mu mwezi gw'omunaana oba mu gw'omwenda. Naye Mukama yatuyamba programu eyo ne tugamba katugirage olw'obwetaavu obwaliwo n'embeera gye yalimu mukyala Fatuma. Ne neebaza ennyo omwami eyamubudamya abalaba show nja kuzza ku maloboozi ge katini yatugamba famire yamuvaamu nga amaze ofuna obulwadde n'obumututte naye omwami ono mwami Twaha nkwebaza mukwano nja kwetaaga n'okukyalirako yamubudamya n'agamba ngenda kubeera naawe. Omwami ono yatugamba inako akakwate katini ku mwami we eyali yafa nga buli muntu amuvuddemu n'amuweewa okusula n'abanga amuwa n'emmere. Ngenda kwebaza webale nnyo webalire ddala mwami Twaha. Nesitamanya abantu bano abasekanga be yatugambako nti bamusekerera nti kalwadde kali mu nnyumba kagenda kufa. Simanyi ba mu kaseera kano mmwe muli basanyufu ekyo Mukama yamanyi nammwe kuba naye teyayagala bulwadde kujja mwamusekereranga naye kyamuyisanga bubi. Okusala omusango sobola gubasalira wabula Katonda yamanyi kyasobola okubanga abasasulamu. Kasimanyi eba mwami Twaha yazisa omukyalo ono ngezezaako nnyo nga bwe nsobola ndabe nti mbafuna amasimu gennina. Tujjukire nti alina ssimu ena ya mukwano gwe. Ekyo gyadde baŋŋambe gye balaga wabadde wala nnyo ne mbagamba ajja bakubeera nga tuuse e Kampala mbeegatteko wabula amasimu tegaliiko nemba nga ndi stack. Wabula simanyi oba yaziikiddwa ku ewoono omwami yagamba nti ajja kumuziika oba famire yazzeemu nemusaba emutwale. Ebyo byonna nja kuba nga mbifinding out manye ki ekituufu ekiriwo naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala. Ngenda kuba nga nzira yate ow'omukyala Sheno babuulidde nti nyingiddemu nyingire nti tubadde tulina omukyala gwe tulabye ono w'omusota anoonya obuyambi bw'omuntu asobola okuba nti bamuvumula ekintu ekyo. Ono ye mu kujja kwe teyaze nti yeetaaga ssente neddala mikwano wabula omusawo asobola okuba nti amuvumula amumanyi kye yeetaaga kyokka. Era ate wiiki ejja ngenda kuba nga mbaleetera omukyala ayina omusota mu lubuto. Ono ye agenda kuyambibwa atya? Yatugambye ayagala ki? Teyeetaaga ssente wabula yeetaaga muntu asobola muyamba avuunuke ekintu kye bamusindikira. Omusota abadde nagwo mu lubuto okumala emyaka 3 atambudde akooye ssente azikozesezza omusawo omutuufu akyamubuze. Mugende nga mubulindirira ate wiiki ejja naye kussa no oyo mwamulabye. Nziza paati 2 ye nziza paati 2 ye ngenda kubanga atulambulira bulungi atumalireyo. Ngenda kubanga nkoma wano mwabeetaase basaries mbalindiridde obudde bwonna bubeere bulungi mbaagala nnyo.